temukubanze mukube kino muno yenna bwemulaba suwe bwe unkwate kwana unkwate kakati musembe wano kumbi mujje mbayigirire mundeke era bali bayigire naye maziga bali musima bwaho simu bwaho mwakubayo semi kositikiriza amazi gawuzi nga negaita negajula mukintu ekyokodde kukolesa eki bwaho gano obunyagala butayagala amazzi agamu ku gano tegakulukuta gakawa gakawansi bwe gakawansi gagenda gawunyiriza sigawunyiriza negayingiramu sokoli wano wansi wano nagirabye sebo wano wansi wabisementi awo taka oyo yesimwangu oyo yesimwangu njagala kuddamu kuwuliza maama wetulaba wano watekawo abaana bayongezeeko naye nga wansi wakisementi kimuki septic tank mwagizimba ne bulo kituufu naye eyiwaawa awalisi kamunoonyeeko maama wetulabe amazzi galina okuvulula ne gagenda mu kibayita soka piti kisenge kiwateeka wano kyafuti satu eri wansi byonna ttaka kati ettaka eryo amazzi galiyitamu era bwe galiyitamu gajja muki muno ne gagenda eno negagenda gayamba na bano abanaku abali eyo okulya ku ddiwa mwana tegede amateeka gagamba nti boahole erina okusimibwa at least 300 meters away from the homestead. Homestead is where you come on to the world. You know, kati butalejja mwenyiyo lwaki naikondo ze butalejja ziri mu nsi nga teziri bantu we bali lwanyi lwaki kuba abantu balina kula tulini bwa futi 5 bakubawo bbiri kati onusimawo tiktak eno nga eri mita nga 10 amazzi ge bananywa gajja kubeera mu naye gwe septic tanka ye eri wano sokeji pit eri wano pump whatever you pump in that is feces. So this one I condemn 1 million times. This is very wrong technically. Ate sokeji pit n'ogiteeka awo eno natural river eno eriwulire amazzi lwe gagenda mu ttaka eyo gagala okukomawo kungulu oliwulidde ku nsulo muziga agaba muno mu kisokeji pit yagala toyagala gana agenda ne mita ziwera esatu bisatu gajja bagatuddeyo nga gazeewa liba liba eno oli egigobyeko n'ogenda beyond your factory negenderera gawa the area some have water it all comes here and they circulate it back and they drink it, they wash it, they toothbrush. Poor, unhygienic
condition number one. I have found it at this factory. I wanted to close it. Now my own sympathy for these 300 Africans who are working here. Otherwise I wanted to close off this area for hygienic purposes. So what do you do? Just that personal assistant of mine very, very soon. And you will come for a general meeting. Otherwise, I don't want to bring out the public affairs people. They will throw a fit. Baja kudalu baringa bude. Bajida chinsimu. Yeah, baja kudalu. So I will not bring them to discuss and we see what we do. But I'm not bringing them all the time. That this is going to appear in the newspaper, and you can see how you kill yourself later. Mama, what? No, but you can't work on this because before you came here, before you built this, there was a river here. God has put a river here. You have come and obstructed this river. Until you are coming in, is from flashing. Now, whether you have a lot of customers, you're going to have what is the channel that takes from the septic? Omusango gumuliraano gwa Nagumula. Vas-y.
company of sea. There is sewage. Nema yamuwa gundi impact simanya biki dey akatoba zikalimu atandikira wano akoma samu yao naye yagamba entalina Bannange ono nzuddewo obutwa mu kampani eno ekoze ekintu kye nali suubira abantu abasomyeko okukikola kwe kuddira ne bazimba abakozi baabwe ewasula 300 ne bajja babateerawo sewage system okuflashinga toilet ezo nezibeera ne septic tanka ne sewage pit ate ne bateekawo ne nayikondo awali sewage pit yeyo bio w'amazzi mwa flowinga nga tannabagenda mu ttaka eno gye bayita septic tank mwe mubeera ebikaluba ebisigala ebitundu ebisinga tubijjamu tubinuunamu naye gali amazzi agasinga okubeera n'obutwa ne gagenda mu sewage pit ekyo osima bisimi kinnya n'oteekamu amayinja ne kitwala amazzi ago naye neewuunyiza nti awali septic tank wewali sewage pit wewali nayikondo yeyo gye tusima okujja amazzi agali mu ttaka gadde gayamba abantu oba okunywa oba okunaaba oba okukola emirimu emirala abaano baganywa bagasenyesa amannyo n'okola emirimu emirala amazima basenyesa bbi amazima banaaba bbi era Katonda mulungi kuba abantu bano abasula muno 300 simanyi lwaki nsazeewo nti okujjako nga bakyusizza sisitemu yaabwe ya sewage okujjako nga bajjeewo awo nayikondo epika amazzi ge banywa ge banaaba ne bagiteeka awalala kino kye tulimu kive ekisobola okuleeta wano obulwadde bw'ekiddukano obuli epidemic beetaaga kubeera na muntu omu gwe bawadde omulimu wano ajje nga alina obulwadde obwo afulume wano onoowulira ate n'abali wansi eri disitulikiti y'ewakiso erina okujja neebalabirira neebagaana okukozesa amazzi agayita mu
era ndabye lwaki Africa eri mu buzibu. Simanyi lwaki wano tewajjaawo babayita ba health assistant bano, public health assistant. Simanyi lwaki tebajja kulaba wano sewage system etambula etya. Simanyi lwaki tebajja kulaba nti ozimba nayikondo wenyini awali septic tank. So sibuleminga bano bokaba factory, mbuleminga health inspectors. Tetukyalina ba health inspectors. Mbuleminga aba nema abakwata ku bintu bino ebyentobazi. Amazima olutobazi ne lugenda musi. Tomulabye siwagi era njagala mumulage ku TV zammwe. Kugamba abantu bategeere nti Katonda oba yakondeminga Abafirika nti bo bali awo kubeera mu kintu kibabonyabonya ebyo binnumye. Naye kyeŋŋamba wano sijja kuvaawo, ate njagala okuyita aba disitulikiti, njagala kuyita abannema bajje beerabireko. Mutemutuuse emabega ekibadde kibawunyirayo si bibwawunya. This water just came in. Where does this Fund. Car. I will find the E. coli there. I'm telling you. And if I find the E. coli, if you insist I go and invest and get a sample, and I find the E. coli, it means closure. So maybe don't go that far. I am not an amateur on what I'm doing. But, and what is more miserable to me, you know, I'm not a racist, but first and foremost, I was born in Africa. Then I struggled with the African people to live better lives, to do better things. And when I find Africans drinking sewage water, I feel I have abandoned Africa. I'm telling you the truth. I feel I have abandoned Africa. A borehole, it makes the sewage. And you know water oozes through the soil. And if you are digging a borehole, you dig a borehole maybe about 30 feet. And the water oozes from the walls, it goes and accumulates, and then you pump it, come on the surface. You know,